Um, kale nkugambye nti nze nkola ennyimba nnyingi ate abayimbi batono abakola ki abasobola okujja ne baziyimba, so that's one of the challenges. Then n'ekirala singa copyright esobola okutereera obulungi, songwriting can be one of the best jobs. Songwriting bali bagikoperating abaki? Oba olina okufuna royalties ku buli luyimba lwonna lw'okoze eki lw'owandiise, rights ezo zirina okubeera safe, biki ebyo byonna olayini luli luwanvu olw'okubeera nti oluyimba lw'owandiise olufunamu obulamu bwo bwonna, naye unfortunately wano e Uganda tukyalinawo challenge eyo, naye tukkiriza nti kijja kuba kitereera. Yes, esinze writer asoose obeerawo, Nisi Henry waali, Success. Kankuwa example ya Success. Success yawandiika ennyimba nnyingi nnyo ez'amaanyi, hit songs. Right now omwana wa Success ayinza okubulwa school fees. So singa eggwanga oba abantu basobola okuprotectinga waka wa bannaabwe nga bwe baagala okweprotectinga kyandinyumye nnyo. Byemu kubikaluba kubanga oluyimba kintu, for instance oluyimba oluyimba lumu sitya loss lwakyusa obulamu bw'omuntu oba obulamu ne butumbuka. Okitegeera nti oluyimba obanga azimbye ennyumba otaddewo ekintu permanent ekitagenda kukola ki kuvaawo, oba lukuta oba terukuta, oba otaddewo ekintu ekigenda obeerawo forever. So kyandibadde kirungi ekintu ekyoba otaddewo okubeera ng'okyenyumiririzaamu.